po jako akawuwo. Juzi zajja mu February 2020 government nezirwanyisa n'amagye gaffe na partners baffe. Ebintu ebiweereddwa eggwanga lya Uganda mulimu pikipiki, loole wamu n'amasimu era nga bituweereddwa aba Japan International Cooperation Agency. November. Mu kwasibwa ebintu bino minisita w'ebyobulimi n'obulunzi Frank Tumwebaze ategeeza nti asanyukidde nnyo ekyokuweebwa ebintu bino ebikalu okusinga ensimbi nti kubanga ebyensimbi birimu emigozoobano bingi. Era mbeebaza okutuwa ebintu bino zitali ssente. Oluusi ssente zoonoona ebintu. Bwe babawa ssente mugenda mu procurement ne mwonoona obudde. Obulabe bukyaliwo mu region Kenya zikyaliyo, Ethiopia zikyaliyo. Asanyukidde abazira kisabano era n'ategeeza nti enzige ne bwe zinaaba tezirabise kuno ebintu bino bisobola okukozesebwa mu kulwanyisa ebiwuka mu birime. Babiyita birds, carrier birds n'ebirala ebyonoona emmere z'abantu endimiro. So department yaffe ya crop protection, department y'okulinda ebirime by'abantu, bino byebikozesa byeyetaaga nnyo. Biri wano n'ebitaliwo bambulire biyinza kuba birimu miliyoni $12. Yes, Stephen Byantwale Tibeijuka Commissioner Ministry no naye asanyukidde nnyo ekyobugabirizi buno. According to our forecast, there is need for sustained enhanced preparedness to avert any destructive effects by these locusts and any other migratory pests in case they invade or reinvade the country. We are here therefore to strengthen our country's preparedness, and we want to thank you again for this. Antonio Querido ku ekitongole kya FAO akaatiriza nti obwasseruganda obuli wakati w'eggwanga Uganda ne Japan bwe buviiriddeko okuweebwayo kw'ebintu bino. Not only developing this sector, but also protecting us against any potential threat. JICA's long-standing cooperation with MAIF is well documented. We have over the years jointly implemented various development projects. Okuviira ddala omwaka oguwedde ekitongole kya JICA kibadde kidduukirira abantu abakoseddwa enzige era ng'amaka agasoba mu mutwalo geegaganyulwa mu nteekateeka eno. Kanyike Kevinize yakusakidde ekkulire lino ku lwa ABS Television. Era n'abalala partners baffe singa babeera batukola kino zekinyamba okusinga ssente ne bagenda mu by'obusuubuzi ebya procurement ebyo birina ebizibu bingi.